traininga ka rebel group katika nkusomesa yo kineno munansi ntegeza gwo muna Uganda wo musolo gwe nange we tuogerera ku budget ya 2025-2026 tugenda kwata bilioni 14 ekitongole ekivunanyizibwa okunganya omusolo ku banna Uganda echa URA ekifulumiza gye bandibadde oyita nti public debt servicing amabanja ga public gebalina okusasula mu guno omwaka nga mwago tuyina omuntu individual gwe bayita Mufti Mubajje sigamba nti Buyisiraamu wabula Mubajje yenga y'omuntu tetumanyi oba yeewola ki tetumanyi kiki yasingayo naye kyemanyi kimu nti ku budget eya 2025-2026 gwe omuwi w'omusolo gwe nange ku sente zaffe ezandibadde zitereza amalwaliro ng'abantu beebusiye essaawa zino ekitanda okuli omuntu afudde kwe bateeka n'ono omuyi ekitanda okuli omulambo kwe bateeka kati n'omuyi gwe baleese bonna ne babeerawo omuyi n'omulambo nga bali ku kisana kyekimu sente ezandibadde zitereza amalwaliro Mufti Mubajje atubanja era ayagala tumuwe sente ate nanga gavumenti ya Uganda egenda kwata sente ate nantegeza sente z'omuwi w'omusolo ezange naawe ezina okulakulanya eggwanga bagenda kwata bilioni 14 baziwe Mubajje basasule ebbanja lya Mubajje oba kisegedde bakwate bilioni 6 ez'omuwi w'omusolo ezalibadde zitereze enguudo ezalibadde zigulawo factories ezigasa banna Uganda ezalibadde zicreating emirimu ezalibadde zitereze ebyensoma mu Uganda bilioni 6 ntegeeza ku one full year between 2025-2026 tugenda kwata bilioni 6 tusasule aba Rocco Construction Company ababakola ekkubo nga balimalako emyaka 10 bentegeeza alindako okunyiga Pinet owa buswiriri ayina obuswiriri oyo omusajja owa buswiriri oyo gwe tuze tuwa sente gwe batugamba mbu investor eyajja okuzimba eddwaliro lya Lubowa atubanja ngamba omuwi w'omusolo gwe nange URA egenda kwata sente zena abeetukuŋŋaanyizaamu eziwe Pineti emuwe bilioni 465 465 billion Uganda shillings tuwe Pineti tumwongere oyo w'obuswiriri oyo oba mujjukira mu biseera bya COVID oyo lindako okunyiiga mukwano tukirabuzaayo omu omanyi munyiiga mangu DRC Congo eggwanga lya DRC Congo libanja buli munna Uganda era ku sente z'omuwi w'omusolo ezirandibadde zikulaakulanya eggwanga lyaffe bagenda kukwatako bilioni 247 247 billions basasule DRC Congo etubanja etya nze naawe nenga tugenda zisasula nze nkugamba tugenda mu protest vote 2026 Robert Kyagulanyi Ssentamu gwe tulonda akabonero umbrella gwabadde akyali awo ng'okyakiriza mu biboozi bya propaganda nga bakugamba nti Kyagulanyi yazze kutabangula mirembe mu ggwanga lyaffe Uganda mbwera kati atraininga ka rebel group kati kankusomeseyo kineno munansi ntegeza gwo muna Uganda w'omusolo gwe nange we tuogerera ku budget ya 2025-2026 tugenda kwata bilioni 14 ekitongole ekivunanyizibwa okunganya omusolo ku banna Uganda echa URA ekifulumiza gye bandibadde oyita nti public debt servicing amabanja ga public gebalina okusasula mu guno omwaka nga mwago tuyina omuntu individual gwe bayita Mufti Mubajje sigamba nti Buyisiraamu wabula Mubajje yenga y'omuntu tetumanyi oba yeewola ki tetumanyi kiki yasingayo naye kyemanyi kimu nti ku budget eya 2025-2026 gwe omuwi w'omusolo gwe nange ku sente zaffe ezandibadde zitereza amalwaliro ng'abantu beebusiye essaawa zino ekitanda okuli omuntu afudde kwe bateeka n'ono omuyi ekitanda okuli omulambo kwe bateeka kati n'omuyi gwe baleese bonna ne babeerawo omuyi n'omulambo nga bali ku kisana kyekimu sente ezalibadde zitereza amalwaliro Mufti Mubajje atubanja era ayagala tumuwe sente ate nanga gavumenti ya Uganda egenda kwata sente ate nantegeza sente z'omuwi w'omusolo ezange naawe ezina okulaakulanya eggwanga
bagenda kwata bilioni 14 baziwe Mubajje basasule ebbanja lya Mubajje obwa kisegedde bakwate bilioni 6 ez'omuwi w'omusolo ezali badde zitereze enguudo ezali badde zigulawo factories ezigasa bannayuganda ezali badde zicreating emirimu ezali badde zitereze ebyensoma mu Uganda bilioni 6 ntegeeza ku one full year between 2025-2026 tugenda kwata bilioni 6 tusasule aba Rocco Construction Company ababakola ekkubo nga balimalako emyaka 10 bentegeeza alindako okunyiga Pinet oyo owobuswiriri ayina obuswiriri oyo omusajja owobuswiriri oyo gwe tuze tuwa ssente gwe batugamba mbu investor eyajja okuzimba eddwaliro lya Lubowa atubanja ngamba omwi w'omusolo gwe nange URA egenda kukwata ssente ze n'abeetukuŋŋaanyizaamu eziwe Pineti emuwe bilioni 465 465 billion Uganda shillings tuwe Pineti tumwongere oyo owobuswiriri oyo oba mujjukira mu biseera bya COVID oyo nindako okunyiiga mukwano tukirabuzaayo omu omanyi munyiiga mangu DRC Congo eggwanga lya DRC Congo libanja buli munnayuganda era ku ssente z'omuwi w'omusolo ezirandibadde zikulaakulanya eggwanga lyaffe bagenda kukwatako bilioni 247 247 billions basasule DRC Congo etubanja etya nze naawe nenga tugenda nzisasula nze nkugamba tugenda mu protest vote 2026 Robert Kyagulanyi Ssentamu gwe tulonda akabonero umbrella gwabadde akyali awo ng'okyakiriza mu biboozi bya propaganda nga bakugamba nti Kyagulanyi yazze kutabangula mirembe mu ggwanga lyaffe Uganda mbwera kati atraininga ka rebel group kati kankusomeseyo kineeno munansi ntegeeza gwe omunnayuganda aw'omusolo gwe nange we twogerera ku bajeti ya 2025-2026 tugenda kwata bilioni 14 ekitongole ekivunaanyizibwa okuŋŋaanya omusolo ku bannayuganda ekya URA ekifulumizza gye bandibadde oyita nti public debt servicing amabanja ga public ge balina okusasula mu guno omwaka nga mwago tulina omuntu individual gwe bayita Mufti Mubajje sigamba nti Buyisiraamu wabula Mubajje yenga y'omuntu tetumanyi oba yeewola ki tetumanyi ki kye yasingayo naye kyemanyi kimu nti ku budget eya 2025-2026 gwe omuwi w'omusolo gwe nange ku ssente zaffe ezandibadde zitereza amalwaliro ng'abantu beebusiye essaawa zino ekitanda okuli omuntu afudde kwe bateeka n'ono omuyi ekitanda okuli omulambo kwe bateeka kati n'omuyi gwe baleese bonna ne babeerawo omuyi n'omulambo nga bali ku kisana kyekimu ssente ezaali badde zitereza amalwaliro Mufti Mubajje atubanja era ayagala tumuwe ssente ate nange gavumenti ya Uganda egenda kukwata ssente ate nantegeeza ssente z'omuwi w'omusolo ezange naawe ezirina okulaakulanya eggwanga bagenda kukwata bilioni 14 baziwe Mubajje basasule ebbanja lya Mubajje obwa kisegedde bakwate bilioni 6